basaagisa ne bafa. Nabuuze Walugonvu paka Walugo. Nagamba omusajja ono kijja kunnuma nga afudde. Kuba mutima nga mwagala. I know. Nembuuze Walugonvu nagamba abeereyo Maya. Nenvuga emmotoka paka Maya. Nenvaamu ne mubuuza oba yeebuuza oba omusajja ono amenya ekyewange. Naye nze byayogera amotivatinga bwe mba mu mbeera ayina bw'ayogera naawe kanobula nga kigenda kunenga omusajja ono lumu nno oyinza okubikola kuno ng'omusajja ono afudde naye saakimugamba kangenemu his flowers kubanga nga bw'agamba simanyi bamulongoseza ne bamuddamu. So they are people you love. I know. Kati olaba awaliwo abantu b'obeerawo ng'oyagala naye nga tomanyi one time oli mu meeting ako. Yes. Kati okimanyi n'abo abantu waliwo we batyo nga bwe bali ng'akwagala mayinja naye nga alina buli kimu naye nga just alina love for you. Nze lumu nali ne mwembwaniko oyo twali ku supa kati ebiseera ebyo nga bawalana bani music nga bakatandika omuwalana nembuza Bwanika naye lwaki temukuba music waffe naŋŋamba music ono omulaba nze mpulenga naye sinze muteekamu kati nkuba kye bampadde. But I tell you one thing, genda maaso n'okukuba music ate era ng'omuleeta n'abamu awi mukulu Isa okay tulinda kyayina naŋŋamba naye bw'onoomuteeka mu kompyuta omwo lumu mu ntebe muno mujja kutolamu omuntu ayinza n'obutabanze azanye music oyo nga talina bias. So continue doing that. Naye ng'akiŋŋamba teyansuubiza nti ngenda mukuba yaŋŋamba era sijja mukuba but one day ojja kuba waatula mu ntebe ye mwami Bwanika waatudde alikuba because nange maaso n'okuyimba sirina nsonga naye nange ndaba tebakola ki tebamumpa naye nze simulinaako buzibu naye but sirina authority eri wakitegeera kyakunyonnyola nemutegeera nnyo nemugamba nemugamba kale tukole eddala kati nenyongera okuba mwagala nga nkuba music muteekayo kyanzijjako okunyiiga era nze nemugenda ku lisola gamu tukuba music wa time yaba tannatuuka bamulina ensi bw'eri mwagala ejja mufuna okitegedde ati kyeva olaba nti bw'omanya obulokozi bwe kintu kiba n'ebiro byakyo oyinza okulwanyisa ebiro nga si byebbyo buli kimu kiba ne time yakyo. So sometimes entunya omuntu nga oli awaalira muga sweetheart senga omanyi Mukama kyalina mu store for you senga towaalira ate obutawaalirira tekiyigika naye Katonda olaba omuntu alwanirira mwana we ne bagamba wensonyiwa omwana wa Lusi Kalibbala bw'anaakuviirayo oyinza omulaba sayidi endala gy'otandagadde kukola ki kulaba Lusi Kalibbala mukazi yanyiigako naye kakyogedde oyinza okufuna ebisayidi endala ate mu bubi ennyo kati buli omu abaire aliko ne eriyazize ze batakola ki what about owa Katonda yes what about owa Katonda nzire ekintu byogimba sikyagala I don't bandeetera nali emikundi eyo waliwo okubanga Katonda omumanyi naye nga tomutegedde Mukama omutegedde ebbanga kikati ate mbizibu wemba Mukama namutegeera okuva nga ndi muto naye ankuba nnyo ankuba nnyo kyanjitira Welcome to yet another edition of Share with RKB. Mwebale kubeera ku bannaye Mukama yebale bakuuma tubaaniza mu mwezi guno omupya omulungi ddala Mukama abaweeremu temusinga okwagala ab'okweyana kw'omutima gyammwe abanyiga ebiwundu abali mu kuyitibwa mu mbeera eteri nnyangu kubanga buli muntu yenna ensi agiraba bubwe ate era bwendaba omusana si bw'ogulaba bwendaba omwezi si bw'ogulaba
naye buli mu mukama alina oluwalo lwamuwa. So mukwano beera n'oluwalo mukama akumanyira abiraba era ajja bitegeera okitegeera. So mbaniriza nnyo bali kubanga mutwegaseko amakya g'olunaku olwaliro. Tubaza mukama Katonda tuwadde obudde buno ate n'amanya kubanga tusobola okwogera. So today with me in the actually ndi ku Jikoni restaurant where tudde olunaku olwaliro with my sweet Mura. Bwe njogera sweet Mura nja kwebuuza lwaki amuze sweet Mura. Omwami ono yeddira mutima ate nga bw'omutima be baagisaako empeta. Kitegedde saba sweet Mura mwami muyimbi muzadde ate mumanyi. Bw'oba oyogera ku music wa Uganda tosobola kwogera bantu basooka 10 ng'erinnya lye teririimu. Omwami si mulala ye Ronald Mayinja abasinga bali mwagamu Kazakali asinze oba naye walwa n'erinnya eryo. Ya kayimba nga kanfukidde akayimba tekavaawo. Oh my God. Nene nkateekako zi clayers, necklaces, ani. Nako ne kakakana. Kakakana. Sweet Mura, how are you? Fine, how are you? You're looking good. You too, thank you. Nze Mayinja alinga ngaliko omuzigo. Oh. Nakamulaba. Oh, sure. Anyeketa ati. You're glowing. Thank you. Onange ekitiibwa kya Mukama, eh? Amiina. Oh. Okulabikidde bulungi. Nnyo. Leka glow kenyini ate ogera ekitiibwa kya Mukama nenyongera ddala oku. Yeah. Okumanya Mukama omumanyidde ebbanga ki Mayinja. Mukama namumanyi okuva nga ndi muto. Naye ankubye nnyo. Kikyotegeeza mu ekyo. Katonda gy'oko mumumanya akuwa ebigezo eby'amaanyi. Yes. N'omugamba kati kino Mukama okirese nate tukiyitamu aba. Babi. Tovaawo wano. Otyo. Akireeta so mumanyi era ne bwenfuna ekizibu ngamba but you are with me. Yeah. Nakulira mu ddiini Anglican Church. Later nendokoka. Naye waliwo ebigezo by'oyitamu naye kirungi bw'oba ne Mukama obanga ali mu muliro ogunnyogoga. Okitegedde? Nga lwa ebange emmese ng'ekuluma bwefuuyirira. No, omuliro ogunnyogoga kiringa abantu nga bakulaba oli mu muliro naye nga towulira bwe gukwokya. Okitegedde? Omuliro gwe bayogerako Mesaki Abednego bayimirira. So ogenda but we are moving together. Ogenda okulaba nga musomose mwenna. Naye okukkiriza kuba kw'amaanyi. Yes. Stage eriwa yonna byonna w'otuukira okulya nga Mukama ali naawe. Because Dawudi yagamba Mukama nti Dawudi yakola ensobi ne yeenenya. Ne bwe yeenenya yagamba kuba ne bwe nnaakujeemera ne muntaana era gw'ogenda okuba Katonda. Kati oyo we right to now. Wow. So, nti abantu bonna bw'obanga embeera kyonna kikiri gwe tambula naye nti ne bwakuma omuliro mujja guyita mu babiri naye fabala tujja gulanga omuliro naye ng'olinga ali mu muliro ogunnyogoga. Mayinja kyetaaga omuntu ng'alina okukkiriza okw'amaanyi. Sometimes olina ekizibu ekijja n'oganya Mukama ondeke eddaani zonsuula eddaani lwaki nze gw'obonyaabonya buli kadde tandika omufa yalingira ebibuuzo. Era abeerawo wali ayinza obutaddamu naye ng'awulira. Omanyi ayina eggume. Ayinza obutakuddamu naye ng'awulira. So gwe keep on moving. Abijjawo noba bulungi. Ojjukira olunaku twatulako edda nga tukyazanye emizannyo egiri musical. Twali tunywa akacaayi kaffe ku Bati Valley. Twali mmanjire ngamba naye Mayinja kaki tolokoka ogwe nindaamu. Wali otegeeza ki mu ekyo? Omanyi abantu batono abataavuma ku balokole. Twabuuzanga bannabbi b'obulimba simanyi ekiro bajjako amataala bintu byalinga bingi. Kati nalingamu eyo state. Naye kyekugamba nti Katonda bw'aba akwetaaga abanna akwetaaga akuteekawo ogenda okulaba omukkiriza ate ogenda okulaba ng'embeera ogiyiseemu bulungi nnyo. So Katonda mwagala nnyo. Katonda mwagala nnyo. Abantu abasinga balokoka bamaze kufuna bizibu. What happened? Ate okusooka nze nalokoka nalina ebintu bibiri. Okwebaza gye nvudde natunulayo. Manyi totunula nnyo gy'olaga yokka. Obbako Kristo ne gy'ovudde n'okola ki? Ekyo nali mwebaza. Naye nga n'ebino ani abikoze nga ndaba sisaanira nze mulimu kiringa bw'onooba oyomba n'omuntu nga waddala ddene nga n'okuyomba it's a privilege. Yes.
kati olaba CEO mwolumu mukolako mu company nenga ali awo naga Lucy, why are you doing this? Tulaba nti abakunenya. It is a privilege gwani atwala ne CEO nga mu exchanging. Right. You know? Na supervisor direct. Kitegedde. So tokitwalira ku side eri ndala nesooka weebuuze kati nzaani nakyo kirabe mu that advantage. Then listen. So saalokoka nti nalina problems. Naye nagamba kati ye muweeki. Okumwebaza. Mulimu ebintu bye tuyiseemu. Do you have time I tell you? Yes, please. Okay. I have all the time. Okay. Kati mu 2024 nali manyi ngenda kufa. Yes. 2004. Something, I don't know what happened. Twali ku Pride Theatre nga tulina omuzannyo gwe tutrain. Mwami Sekuge yali attrain bakayimbira actually. Kati nempulira akantu nga kannuma. Ngamba naye katumale okuzannya ekyewuunyisa show yali yange kuba Eagles yali ezannya ne kayimbira naye nga ssente zange. Kati twamala practice nenyambuka Kerubaga. Nenga mu ddwaliro nenga munkebereko nzireyo. Kati omusawo omu yali mukyala mu Nigeria. Yes, Rubaga naye nga musawo w'Erubaga nankoonako. N'agamba abasawo, ono mumuwe ku ddagala naye oba asule. Kati nakiwulira yakyogera mu Luzungu. Mbagamba mmwe ffe tulina omuzannyo ku weekend. Nze neereese olabyewo wana ndeese. Kati omusawo nakita. But alaika alina sigino gye yakolera banne. Ne bankuba akayiso kaali katini nnyo, amaanyi ne ganzigwamu okugira. Nga bantutte nga neebase. Ne bantwala mu kasenge. Obulwadde bwali serious nga naye simanyi. Ne batandika okunzijanjaba n'anteeka ku sikaani n'angamba obadde olina something wano mu mbiriizi zo. Namalayo weeks nga 3. Tebakulongooseza? Just kujanjaba bujjanjaba. Omuzannyo nkugira. Nasooka ne ndowooza sente zange ez'omuzannyo. Kakati nzigenda kuva. Yes. Niwe nagamba naye nga neemukama. Kitange yalina ekibanja kireki. Ng'alimako emmwanyi, ng'alimako ebitooke, olumu n'alunda ne ku mbuzi n'ente. Yatuuka n'afa nakati weetuli. Ntukuze. Abaana bange balina bye bayinza okubeera ne bwe nvaawo leero. Balina at least we bayisobola okukola ki? Okubeera. Nnyina we basobola okuntwala n'empummula. Ewaffe gye wali. Nfaaki n'ensi. Mbebuulirira nzekka. Nawulira nga bwe neesonyiwa byonna ebyali bingira simanyi omuzannyo simanyi ssente. Nembeerayo muzannyo Eagles yaguzannya. Without me. Yes, nakola akadirisa kange. Bampa bajjako expense ne bazimpa. Ninawulira nga awo naye neekwasa Katonda byonna nawulira nga bikoze eki. Up now omuke. Banasooka ne ndowooza byefiirwa byokka. Naye ate Katonda nandaga ebisigaddewo. Nengamba but no. So mulimu ebintu bw'owummulira mu Katonda obanga anaabye ate omuwulira ng'ayogera. Batakkiriza abantu bakikkiriza nti Katonda ayogera. So Katonda nankolera ekintu ekirala. Kati lumu nali nzimba ekizimbe, nali nzimba hotel. Kati maama wange najja. Ne mulaga mama kati nzimbye wano, olaba wano sinagimala nejja kwa hotel, nja kuteeka mu kino, nja kussa mu kino. Kati mba nkyayogera naye. Ne mugamba naye wafundamu singa oli bw'alituuka n'anguza nawe nja kugulawo parking egaziwe. Biki? Maama nga ntunuulidde. Kaakati tumaliriza. Ne tunyumya ne ku birala. Ne mubuuza ye maama kankubuuze. Taata yafa alina emyaka emeka? Nanga taata yafa nga ali mu 70 something. Ne mubuuza naye ffe tunaagiweza. N'angamba temujja giweza. Mama ngasimwa. Yes, yanga temugenda giweze. Ne mugala lwaki tetuweze 70 something. N'angamba ekisooka ndi mu kusanyukirako ozimba ekizimbe kye. Naye omutima gwo gwagenze dda kuba neighbor. Ongamba mbwe wewe wali waguza
nawo oyagalawo ongamba mbu oyagala parking nga zikombo wano wafunda ebyo bakitamwe tebaabirina ffe twafumbiriganwa ne tufuna okumatira ne tukola nakati weetuli naye gwe olwedde ne kino tonnakimala oli ku pressure ogamba oli nampita nyongera nenkola ki so kakati ekintu ekyo nakyo nawuli natulira mama bwenti yanga temugenda jiweza what olugamba kati pressure yaki this is okay first setoliyinga omale kino obakalina ekirala kiki wayigamu era nenjiga okukkakkana nti ebintu obaako nekyopinga ngamba no tojja gituusa eyo pressure gye mweteekako eyo naye ngobala teyali kigeso tuyige okukkakkanira mu Katonda tuyige embeera okugitambuza nga bweri because nature is natural. I know. Nature is natural. For nature ino site tulina kitugera gikyusaako. So tusigera ku kifaananyi olunaku olwo wasalawo okwatula. Vaali lutya lwakeera lutya. Wafaana lutya. Ekifaananyi kino kigumiikiriza. Nkyagala ekifaananyi ekyo. Kati natuuka neefuna ebizibu. Iwawo nga Katonda nali mwebaza. Nga bagenda nti angezesa nnyo. Ogambye akuba. Ankuba nnyo. Naye ate mukwano gwange. Kati natuuka mu mbeera. Hoteri yange eyo gye ggambye gye njagala ennyo. Bagitwala. Kigambo kitegedde? Bagikola ki? Bagitwala. Yannuma ne ngamba naye Katonda wange. Kati bagitwala. Nga financially era siri bulungi. Bibaawo. Nentuuka ne ngamba naye Mukama kati nkole ki nga njagala ebintu byali bisatu. Mwenye mutwala n'ebizibu. You either ojoininga abatamiivu weerabire n'ofuuka mutamiivu waba kisobola n'okuwa ku gw'obwereere n'onywa nnyo. Osobola okujoininga abalogo. Yes. N'oba nga mulogo ne bakusuubiza essuubi eritaliyo tujja kunyanya ensaasi ebintu bijja kutereera. Oba osobola okukkiriza Katonda. Awo weetooloolera abantu awa. Kaakati nawulira nga njagala ekimu ku kyo. Nenga neeka ngenda awali ebbaala nga njampulira awali ebintu ebireekaana oba ebidongodongo. Ngenda okulaba mu bbaala ne ngamba naye ngende wa. Siri munywamu ngende nga bwe naagenda mu bbaala tesinywa mwenge. Wajja kumbowa. Ne ngamba naye ne mu ssabo ebyo sibimanyi ebyo saagera mu ssabo. Kati ne ngamba njagala kugenda mu church. Jjukira ndi Anglican. Nenvuga emmotoka. Siri mulokole. Bagitwala naye nalina okubiralalala nga bwe nalina emmotoka nalina awaka nalina byensigaza. Kati nenvuga emmotoka n'ennyambuka e Namirembe Cathedral. Ne ngamba kangende nsabe. Ngenda okutuuka nga church nzigale. Jjukira obudde kiro. Okitegedde? Church ki? Nzigale. Ngamba ye bana nafukamira wano kuki ku lubalaza nja kuba fani omukubi bw'anaagamba nti oba nina kyenjagala okutwala. Kati nvuga n'olwo nnyingiddemu ekintu kyakusaba. Nvuga nve Namirembe Cathedral bwe nti mpitange wa Pastor Kayanja. Pastor Kayanja nve eri Namirembe Cathedral. Nzike Emmengo. Nayite nenzikawo Emmengo. Kati bwe mmala okukka Emmengo nsalamu mpite wa Pastor Kayanja ng'ekibuye nyampuke kalenda ngende Makindi. Ngende Makindi then nali nsula mu nyonyi. Kati ngenda okuwulira awo nga Pastor Kayanja nga mpulira abantu basaba. Bwe bakuba ebidongo dududu naye basaba omanyi abalokole. The way they do. Ne ngamba kati kangende mu bano ngeri gye balina that noise. N'ebyo ebidongodongo byabwe. Bimbuzeebuze naye nze ndi Anglican siri mulokole. Kati nga nkyabo. Ate nga mmanyi nti Pastor Kayanja tabeerawo ng'atambula nnyo twendi mu Amerika biki. Mmanyi era ono taliyo naye kangende mu bano obudde bukole ki? Bugende enkya ekidongo wajja kuba ekidongo ekirungi.
kati ngenda okukyama ku church Miracle Center nene omusajja ali katuti abulira naye nga afaanana Pastor Kayanja n'ensembera nze ngeri gye ssaalimu okwe ne ngamba si ono n'entambula paka katuti omanyi just like that wow nangamba ono kamubuulire namu kamubuulire ansabireko nga simanyi protocol simanyi order nze natambula bwenti mu service nga bano basaba nze nga ntambula ntuuka wali ku madaala kati waliwo bagaddi ne baŋŋamba oyagala genda ne mugamba njagala genda awo naŋŋamba yimirira awo ono gaadi yimirira awo kati nnyo n'abo boolaba balinze kulaba pasita kati bwe banaatuuka okumulaba naawe nga nkutangugira kunze kale saasaba nakunze nenyimirira n'asaba ebintu byala kati emi yatuuka ne bagamba kati mulabe omanyi omuntu atali ku puroguraamu antuuka wa pasita nga nnyaniriza ekituufu ye tammanyi ekituufu Pastor Kayanja ali tammanyi naye yawulira nduulu yava eno ate babano bantegeera kati bwambuuza bwatunuulira abantu nze nga si kyefa ebyo by'enduulu nga nabimanyi bebamanyi naye bwe yangwa bw'ati mu kifuba namubuulira ebigambo nga 10 mu seconds nogamba kati kino kati nakino kati nga ye bwanziramu katusabe tugenda kusaba ate kino kati ate kino tugenda kusaba ate kiri kati nangamba naye omanyi ngenda nkwadde appointment ku Tuesday ojje mu office twogere nemugamba kale awo nemuta nenyimirira wali teyaŋŋamba nti lokoka bwe yatuuka okugamba nti bameka abandyagadde okulokoka nejjayo nzikka teyaŋŋambako nti lokoka so naye nga intention yo okugenda ku Miracle Center tebijja kulokoka nali njagala kwetaba mu baleekaana nga njagala bimbuzaabuza so Katonda akusika so kati waliwo Katonda kyali tanamaliza nokusi naye neefuniramu emirembe emirungi yes wali atula obulokozi nempulira nga nekinvuddeko nenfuna emikwano emipya nenfuna abantu be worshiping bosinkana nonyumyako noono nenfuna emikwano nenfuna nafuna mu kyaki omwo nempulira nga ndi okay that's what I can tell you. Sumbusa zaki thank you God chicken samosas chicken samosa kali kati sumbusa z'enkoko bulijjo mmanyiza akawo n'ez'ennyama kati jikoni mulina sumbusa z'enkoko ate kaba mu buto kona kaba kakalu sure let me see juice kali mu kisujjibwa juice cocktail ka orange mango ne passion no kalya also orange akali mu katono okay ongambye kasumbusa kaki ka chicken ka nkoko sweet muro oli sana foko sumbusa atulaba nga bagirese okay thank you Didier yes kali kati very good okawulide very good abana bategera kye bayita kasumbusa sumbusa w'enkoko I love this atenga ne buto oli asumbusa nabanga jidde buto it's really nice Jikoni restaurant bakimala anyways olofuna emikwano mu chacha yes mu church ense eryeta abakwano tebagategedde nti olokose kakati jjukira pastor ina TV yes bagategedde nti ndo channel 44 yes kati ate nentirayo ddala eno omanyi olwali oluboozi olwali ngamba kati nno wano wenzirira mu bino olwayo lugenda kuba kunze kati nayina era kwenyigirirwa eno gyenziza wapya gye banantegeera yamaha naye kaakati wenyingirira ebbaala kabaka naye nga babigaana batya nga pasita kugaa teri kuddamu kuyingira mu bbaala walina kiyaŋŋaana naye waliwo
awantu wogenda ng'olowooza terujja kukwatagana walokose olabika olina ekikyamu n'ekikyamu ku mutwe jjukira nange biri sinnabitegeera naye nga ate nkiwuliramu emirembe buli yasomanga Bayibuli nga mpulira emirembe ate nantreatinga bulungi nnyo bambi yantreatinga bulungi yanzaala so nesisinkana ne bapasitors abalala pasita Sekisakaali Mutundwe so nekiŋŋumya oh thank you mbadde mbikoze bubi thank you I told this girl honey but I can do without sugar. It's okay. Oh thank you. So n'olyamu emirembe bano tewabaganya tebakuladde ku masimu banno b'oyimba nabo ba Geoffrey Rutaya ba Message baani bonna they didn't even call you to like okubuuza ki ekigenda mu maaso walokose. Omanyi obulokole tebuli wala na Christianity. Liringa eddala nga bw'ogaa nti omusiraamu agenze Mecca era asigala musiraamu tosobola kyewuunya soka tebakyewuunya nnyo naye nakifunamu emirembe era abantu naali basabye bambi ate wane bwe bawa ddiini ki lokoka waliwo enjawulo waliwo oli nga ali stonki mu ddiini ye naye eddiini n'obulokozi bya njawulo eddiini be bantu abanoonya Katonda eddiini kye kibiina ky'abantu ekinoonya Katonda obulokole kye kibiina ky'abantu Katonda kyanoonya kyeyanoonya okitegedde obulokole kye kibiina ky'abantu Katonda yennyini kyeyanoonya n'agamba mujje wano kati eddiini kye kibiina ky'abantu bo nga bali abanoonya kati gwe omuntu gw'onoonya bw'atuuka ekiseera nga ye yakunoonya I think it's better ogende gye bakunoonya okusinga gwe okubeera gy'onoonya so kyenva gamba nti ne bwe wa ddiini ki lokoka ebirala gw'ogenda bitegeera nange sijja gali nabitegeera nze gambye ebyange saabitegeera nze mugenda bugenzi ne pasita yali tamanyi because pasita Kayanja tawuliriza nnyimba zaffe eziisi yali tamanyi yakwekangira ku nduulu y'abantu n'agamba era yabulako ndowooza Katonda abuze nti akola ki kwegamba bambi nga tamanyi naye ye n'agamba ffe tusabe tewaddamu kukuba bidongo mbikuba because it's a job naye ebikolwa byaffe bigezeeko okubuulira enjiri amiina abasinga balooza nti mukyala yakulokola Aisha Nakyeyune Aisha yali yalokoka ye yansooka bwe nabeera naye yakulira mu Islam background munene namutwalako ku kyaki nendooza ebya kyaki tebyamunyumira mugamba tugende mu kyaki simanye why kati yakiwulira wawulira emirembe ng'otuuseeyo aleka naye yali awulira nga there's something missing kati naŋŋamba naye nsigadde kale kansigale nga nkoberera Christianity naye bino ebyawalokole bijja kunkolera era ne bwe yalokoka nze nga sisaba naye omuga yugo nze ndi Anglican nze yes nga yaseka naye nakyagala nnyo and nze siba na stress because nga buli kimu kikyeyo so wamala hotel n'ogifuna after kulokoka Katonda ono omulaba tayagala bitamugulumiza era lokoka ng'omanyi munange oyinza okuba n'omulimu gwo nga tegugulumiza Katonda n'agukuba kugulumiza kiki otegeeza mu ekyo nga tegumuweesa kitiibwa ekyo saagala nkusuubize n'obulokole bulimu amadaala tolabayo abantu kati n'olabanga ekifo olinga atula n'agamba situunda mwenge n'omugamba kali wano abali emmere singa obateerawo n'omwenge n'agaana n'agamba situunda ki kati jikoni n'olusuubiza tebalifunye ssente
singa era walijja wayi njagala akayinge akatekinga newe liba ddagala erikuwonya kati baakikola wabasiraamu eri abamu eri abasiraamu abatakikola naye kati jikoni we tutudde n'owo bagamba nti mumpeyo kabbiya bakugamba mu bitiibwa tetukalina so singa bagamba nti jikoni mutuwe tutunda omwenge ab'emyenge baali bawadde zifuriji baali bawadde nagowabwere ne bagamba tujja kubanja nga mumaze okutunda ne bagamba mukatunde kyayi n'esumbusa z'enkoko ne juyisi tunaalya ezo kati either okitagwe wekka oba katonda ajja kyekubira yes kikyotegeeza mu ekyo lwaki olesa ensonga eyo nti nyinza okuba nalina hotel naye nga nina kusikiriza ofuneyo omusajja omulala oyenda osobole okumpagira nina okutunda condoms nina okutunda omwenge bweka ebizibu bitambula byonna n'okutunda obwenzi which is true yes olina okutunda ki ate katonda akwagaza kirala byonna nabimanyanga yes katonda asobola okukuba omulimu gwo owadde example ennungi ennyo eya jikoni abatamanyi ku jikoni kafo kalungi wagazi parking weeri emmere ennungi buli omu kyeyandyagadde ne bwe balitunza omwenge bbiya wayini biki naye bo bakimanyi katonda kyayinza obbakola so ndowooza nange kyeyali akola because saakoggako saalaakingako nawulira nga ndi okay stress negenda ebiseera bye nasanga nga bantu nga bagamba ng'olabika bulungi nengamba oba bali serious ng'olabika bulungi bagamba laba nno this sarcastic person this is being sarcastic but even within me you feel good I feel good I'm okay olwozera okusuukeko luno so lumpe kaakati katonda begamba nti alwana akulwanira entalo bibyo nanga bimaze ogenda kuba nagambanga mukama kati woteri egenze bwe naabanga mbadde nja kujja mu fees in case kyayimba ndabirira abaana bange balye banywe kati nayina muwala wange bamuyita Hana sinayina mwina no siye mukulu but one of them omwana nampa challenge nangamba daddy njagala kumitinga Pastor Kayanja konze what njagala kumitinga Pastor get away meeting Pastor Kayanja ngamba omwana kyansabye asitera okusaba ebintu nembimukolera naye nange ndi mupya nange kenyine wa pastor nsaba kati appointment yes kakati musaba appointment nti omwana omuto ayagala muleete akulabe banyumye eki omusajja agenda kuŋŋamba nti ndiki toli serious naye jukira mu hoteri nali neeraliikirira naalya inkesi olukyanga siyimba abaana bange ekyo nno kyannumanga because when I'm alone I can even feed on these sambusas and my children munange pastor amugamba nina muwala we naye ayagala kusinkanako nangamba it's okay muleete ku Thursday just like that nga mugamba Hana pastor yakkiriza okusinkana nanga daddy are you sure nimugamba yes kati bwamusisinkana njogera ku nakuli omwana bwe tutuuka namugamba okay daddy ondese naye njagala mugambe nga toliiwo obitegera bigamba nangamba kyemugamba saagala okiwulire pastor nangamba gwe waleese agambye talina buzibu naye gwe wennyini mumbuuza omwana alina kyandopa wa pastor kumba omwana yali tayagala kubeera mu Uganda namugamba pastor I'm not seeing a way ngenze njagala nnyo either kubeera Canada oba mu America oba I don't see myself here. Okay, that's what she felt. Pastor nga bafukami nga basaba bandeka wano ne bagenda somewhere. Kati bwe nange nenda ba pastor ng'omu ne mugana yembuuliraako omwana agambye eki ufa nangamba sijja kikubuulira naye ekyama kyaffe naye kimu ku byo yali agadde naye okutambula ku mawanga kankomaawo ebira sijja bikugamba omwana ne basaba n'akigamba ne banne ne basiiba njagala nkubuulire mu COVID
Katonda okumanya akola ebyamagero. Baawa abaana bange visa Omungereza. Yawa mukyala wange visa. Aisha Nachayune. Naawa nampa visa. Nawe? Nange. Naina our last born nga wa myezi. Namuwa visa. Okumanya awaka bawa awaka visa. Naina omwana wa mulamu wange nga tubeera naye muweerera. Naye bamuwa visa. Ne bagenda e Bungereza. Basomera bwereere. Wano obutuuze. Basomera bwereere. Ebbaasi za bwereere. Ofuna kyegamba. Medical bwereere. They are okay. Kati gwe visa wagikozesaki? Nagendayo ng'emyezi 6. Ne ngamba but okay mbalabyeko let me go back. Nga teweewulira nga walawo bwe yawulira wano. Kati yawulira ne mugamba naye okay tujja kunyumya. I love you so much Hannah. So you can including Hannah Sigenayiko. But in this mission, yes, she was the top. She was the top. Yes. Katolaba mukama bwampa reward. You know. Wadde okabe abana banaalyaki jajjawo kiri. Era wante nali njogera ne muwala wange Daisy. Nimuga Daisy ayoke. Nansindikira message nangamba daddy eat well. Feel good. Eat well. Be happy and feel good. We okay. I love that. Yangamba, you dad. Eat well. Yangamba, eat well. Look after yourself. Yes. And be happy. Be happy. We okay. Okay. Wow. Champumuza. But don't you miss them? Don't you miss your wife? I do. I do. But you blame without a woman. You can travel, but when you travel, you don't make alarm. I know. You just travel. Yes. No, you travel, you move, you come back. Okay. Kubanga eryokola ate naffe n'okusetinga. Naye kati nkudira kino nti Katonda oyinza okubanga wano ku gikoni tebatunda mwenge. Yes. Mwenge batufunye mu kutunda obutunda basinga amabaala agatunze omwenge. So Mukama alina bwakola ebintu bye. Wano waba alina kyakuggyako ekitamuwesa kitiibwa. Obeera ogamba kinene yaye. Nenga taina something big. Yes. Nze natuuka nwelaba essomero omukyala yangamba nga nangamba naye look at this school. Twalijjewa sente ziwera all these people here. Waliwo sometime back waliwo wawandika was it 2004? Mwayogedde nti no Aisha yagamba naye sente twalizijjewa zonna zetwaliddemu abaana. Lokalo kalina omwana wange amuleete. Sweet mulanga atabusi. Yotegezaaki. Tuli amanyi alina omwana wange amuleete. Yeah. Sweet mulanga atabusi. Omanyi abantu beexaggeratinga nnyo. Saakikola in blood faith. Wabula waliwo otuuka nga abantu naddala mwabamawulire mwe mutusa nnyo ku bwonkenke. Bwotokola kino ngenda gamba abantu wazaala abaana ebweru ngenda batandika okussa kuki ku bwonkenke. Kati neŋŋamba anze sikolera mu sireti. Gwe bw'owulira nga olina omwana emukwata omukole ki? Muleete. Nsaagala kutambula n'ebyakunkangakanga. Bayira nze saakunkangakanga. Nze mu nsi saagala kutya bintu bingi nnyo. Nga nfunemu ebintu nga 3 byentya. Manye nti ntya Katonda simutya nemuwa ekitiibwa. Actually n'omutya mutya nemuwa n'ekitiibwa. Abalala saagala kubatya njagala kubawa kitiibwa. Other people I want to respect. Naye saagala okulyetinga effiya bwe naakufunamu ffiya njagala mbe nga nkuwa bw'ekitiibwa. Oyogedde akantu akansiseza mbuuze saakakukangakana nzukira President yagamba tolina mukisa buntiisatiisa wadde okunkanga. Yes. Mwenyumiza gwe ne President bemwogera bye mutayagala. Ndowooza bafiru Vanessa, I want to respect you. Naye saagala kuntiisatiisa. Saagala ffiya. Yo yingira DNRM. Okufuzo bitandika. Every person is a political animal. For real? Yes, everyone is a political animal. You are. For real? Yes. Because politics is everywhere.
Okay. Tulina marriage politics. Oh yeah, awendi. Huh? Yendi. Tulina religious politics. Okay. Yes, we have religious politics. Tulina company politics. Yeah. Tulina national politics. Politics is everywhere. Yes. So kati fetu no politics wafe gwe tutegeera. No, yellow, red, green, blue. Naye nga waliyo marriage politics, waliyo company politics, waliyo religious politics, yonna. So ate noono omutegeera. That's why you are following political. Yes. Noono gwolaba wali national omutegeera kuba wojja wano ina byotasobola kukola. Tosanze wali security. Yes. Tojiwadde respect. That is national politics. Yo siswa na mwita kubaga simama yimirira. Kwanga si wange. Buli wogenda waliwo enkola yaawo. Naye kyava mu gavumenti ogamba buli kifo ekituuza abantu kibe ne security. At the moment wogondera bali oba ogondedde national politics. But the levels can differ. Okay, true. Oyinza okuba nze simugenda paka kweno level. Nze at least nja kuba mugoberezi. At least nze nja kuba participating within. Ngoberera? Nawe mukoma. Nawe mukoma. Kati nze saagala kintiisa nga bigambye. Ekintu kyennyini bwe kintiisa nsooka tekiyingira munenga. Why do I fear you? Omusajja yennyini. Omusajja kasebika ogolaba nze yakebere. Yes. Kubanga enkoko eyinza okukola beti emisinde n'odduka ng'ogiyitente. Naye ogenda okola actually ng'odduse enkoko. So kiba kirungi n'okyuka noga enkoko mpanga yekola ki? Oyinza okugamba oba mbwa n'ofuutuka. Naye bakusekere bagenda oyo atya n'enkoko. So turn and see what is there. So nze saa kintiisa. Kituufu. Era kasita ntya ekintu omanya ngenda kisemberera. Bambi. Wow, that's nice. So how has it been for you okwera mu journey ne ya politics because colors zombi ozibaddemu the red and the yellow? Yeah. Kimpadde okutegeera ensi. Kimpadde okutegeera tutambula tutya, lwaki abantu beeyisa bwe batyo. Nga baga nti omuntu ayinza okuba katugambe nga ongambye red and yellow. Okay. NRM ne NUP. Oyinza omuntu okuba nga bugamba nti buli kimu kirina politics. Owayera ayinza okugamba togenda mu NUP. Nga naye ayagala kutuusa bigendererwa bye. Because politics tasobola, tewali political party sobola kubaawo watali bantu. Kati alina okwesigaliza baki? Abantu. Kati olumu byakulimba togenda eno ayinza okuba ayagala kuba n'abantu. N'oli byakulimba ono mubi naye ayinza okuba akola ki? Ensonga yemu. Yes, kati kiringa bufumbo omuntu ayinza kati gwe muganda wange bwanika. Ate tokifuna obubi naye gwafumbirwa nnyo. Nagwerayo. Awagwerayo. Yes, naye bwe tuwasa omukyala kisooka omulaga abasajja baki? Babi. Naye nga nakugamba musajja. Okitegedde? Nagamba abasajja babi. Leka tulabe essimu yo badde oyogera nani. Because you want to dominate. Ownership. So kati nze sibeera bwanti ate. Nina okuwalana either lwa nsonga nesisobola kuwalana Ruth kubanga gundi yaŋŋambye. Sisobola kuwalana Nuupu nti NRM yaŋŋambye. Sisobola kuwalana NRM nti Nuupu yaŋŋambye. Nze ndi ku level yeetegeerera. So ebyo saagala kuba omuntu n'omala mu nsi emyaka 95, myaka 10 naye ng'olinga atajja. People are living this world ku biragiro by'abalala. Tokola kino kuba gundi yakigaana. Tokola kino kubanga gundi yakigaana. Eyakigaana nze namugaana ki? Bantu kumanyira bantu. Gwe yaŋŋaana kino. And who are you? Who are you? Your boss. How? Nze mutwe. Omutwe gw'ekyefuula. Nze nakula nina ate kati onzizizeeyo. Okay. Nze nakula nina emputtu. Lumu nafunako omukisa n'ensinkana Sam Kuteesa dda mu 96. Twende Mulindo Mwongere. Mulindo yantwalayo simusinkana. Nabwe netulya Sam Kuteesa ne mbuuza naye mumbeera mutya ne mufuga bannammwe.
Gwe. Yes, nembe sasa mukutesa mumubeerawo mutya nga gwe ina kufuga banno. How did you? Tewali mwana muto. Yes, ninze bwe ntuga bwe nakula. Audacity yebuuza such a question. Kati sigaye muwala wange yaŋŋamba gete wovu njagala kola Pastor Kayanja. Okay. Kati ffe bwe tutyo ekyo bwe twakola. Naŋŋamba gwe otuuka ekituno kyetuuma abaliwo ne batandika okulaba nga gwakisobola. Yeah. Abatiitizi ne bagivinga we. Okitegeera? Yes. Ne mubuuza n'ewammwe mwali bagagga nnyo. Naŋŋamba no. Tetwali bagagga naye twakulira eyo ewaabwe eyo. Naŋŋamba edda twayambalanga eddiba nga bwe batta ente nga bakwambaza eddiba lyaki ery'ente nga ku musana liba lyokya nnyo. Abaana abo ne mugamba lwaki anti temwayina ngoye. Naŋŋamba kyalimu ebirundi ebiri engoye zaalifunise n'eddiba eryo olw'okuba ensi yalimu ebisolo nga bw'ogenda ewala likusuna n'okomawo awali maama n'omugamba nga lyensonye nnyo kankutereezemu naye era ng'alekawo akakusuna. So lwaki likusuna teyayagala ng'ogende ewala ebisolo biyinza okukulya nga toyinza kutambula na ddiba kuva wano paka eri ewala. Kati yabanga control. Abato abo baali bageza. Yes. Wow. Yabanga control. Kati byonna n'ajja ng'abikola ki? Ng'abinnyumiza. Ne ŋŋamba that's how you control others. Ne mugamba then gwe wakifuuka otya? Naŋŋamba nze nasoma bulungi ne ŋŋendako ebweru ne nsoma then nakomawo nga so otula n'abantu abo funanga omukisa tula n'abantu ab'enjawulo. Bafuneko amagezi. Yes. Bafuneko amagezi bawulirize ofune nawe kyoliwa abalala. Naye omuntu abeera awo nakukolako obwa governance. Oh, very bad. I know. Very bad. Olina ekintu kyogera nti obeera n'abantu bafuneko amagezi. I remember group yamwe yali yakatandika bonna mwali muna bali bavubuka. Nenga group bagita Eagles. Yali Eagles, right? Eagles, yes. Eagles. Nenga bagita mayinja. Mwagita ba mayinja. Abantu babaita ba mayinja bazze. Ba mayinja bazze. Ng'erinnya lyonna balijjeewo batuuzizaawo linnya liryo. How did you feel and how did you control that okubanga you don't breathe over your friends? One, oba omanya ekintu bwe kitandika omanya we kyava n'omanya we kiri n'omanya ne we kiraga era gwe tekikuwa kweraga kubanga okola ekintu ky'oli okola ekintu ky'owulira nti okiri. Natuulanga nze mba mpandika oluyimba njagala nnyo oluyimba nga luli generational. Ne bwekola statement ndowooza nnyo okwalira ba statement eyo nga nze siriiwo. Kati Eagles naibanga njiye ennyimba ezikwata ku mutima gw'omuntu nga njogera naye direct. Nabanga mpabula wadde nga kirumya naye nga kirina otutuusa. Ekyokubiri we twaliko ewa Katolu Bwama gye twasookera kozi Katonda ntadde musical yali Diamond Production. Diamond Production twabeerayo mwaka gumu Kato n'agamba nze njagala kuzannya saagala nnyo bino bya kuyimba n'olwekyo kati kanzireyo nzannye mwe mbatadde. Netugenda nga tuyita Diamond Production naye waayita ebbanga ne batusindikira ebbaluwa ne batugamba Diamond Production yabata kati mulekerawo okweyita Diamond Production muyiye erinnya. N'ebiseera bwe nali nga nkyasomera ku MUBS kati bagiyita MUBS naye bagiyitanga National College of Business Studies ffe twagisomeramu. Nali nayiiya ekigambo ne ŋŋamba njagala kukola ekigambo bakiyita Eagles Band ne ŋŋamba bwe ndiyiya ennyimba ze ne ziwera nja kukola ekigambo bakiyita Eagles Band. Kati omukama mumuze mirembe mwami Katolu Bwama bw'atusitopinga okukozesa Diamond Production nayitira mu bannange ne bagamba naye nayinako ekirowoozo nga mmanyi tulikola ekigambo nti nze ndikola ekigambo Eagles Band. Bwana ali mmwe simanyi nti ndi basinkana. Kakati Honorable Geoffrey Rutaya n'agamba ekigambo si kibi naye ekigambo bandi kingi. Tuyina Afrigo Band, tuyina Emitozi Band, tuyina ki ate ffe badde batumanyidde nga production. Owulira otya bwe tugiyita Eagles Production ne tuva mu Diamond Production ffe ne tutambuliramu eyo line production. Ne mugamba ate naawe toli muki toli mukyamu.
kati then ekyo tukikanyako nenva mu kya band ne tudda ku production then bw'oba gwoyize ekintu waliwo kye tuyita objectives katwatuukanga awantu ne kiyuuga ne bambuuza kati wali eya bandi walowooza bwe tulituuka wano oba wali ogenda kuba bwomu wano wali ogenda kuvugawo otya awo nali neetegese nja kuvugangawo bwenti so we can take that route awo ne watuyisaawo tekati wali weetegese abaana balala boolireeta balifunanga batya ssente mu bandi ye eri wali otegese kulya wekka awo kyali kiba kitya ne bagamba ekyange kyali kigenda kuba kya percentage ne bambuuza hawo mbagamba omuntu ng'okkiriza nti ndi 10% 20% like that so buli omu okusinziira waali kyafuna kimusibe mu bandi okusinga okusayininga nti endagaano obula kyafuna kikole ki kibe musibe mu bandi nekibakolerera nekikola amakulu naye era okukinsitiiri nga tekyali kyangu utayo namutawaanya nnyo banatuukako tayimu nga ye bwe ntuba mu bangi genda ogamba abantu nti oyo ajja kufuna 15 genda ogamba abantu nti ono agenda kufuna 25 genda otambuze kino njagala okujja kuba nze saagala bigambo bingi njagala okwogera n'abantu naye njagala nnyo samari saagala kwajulinga nnyo genda otwale buno bubaka so that nzije nga bwakoze eki ng'omaze okuttaanya naabutwala nangamba naye ojja kunzisa nagamba byonna baabiganye tewali neki kyebakkiriza then percentage gye batuuka tayimu ne bagikkiriza tudda ku tayimu endala embagamba nze sikkiririza omuntu okufuna busente butono naye nzikiriza nti bwe tuba tukoze Bativale theatre sente za Bativale zibe za muntu ki olaba otidde mugagenda okyogere nemugamba njagala eza Bativale z'omu eza Pride z'omu eza nambuuza nti kyotegeeza eza Friday nga ziba z'omu eza Saturday z'omu eza Sunday z'omu oba eza Saturday ekiro z'omulala kikyotegeeza nemugamba eza wiiki yonna naye genda Gandhi evangelize that tanaddayo ye nga musindika mu muliro nate nangamba naye omanyi kyenfunye bangambye nze naawe teri bubbi atusinga nemugaa kino kyekigenda otugaggawaza but go back and market that paka mpola mpola ng'olumu bajja nangamba kati nenje tuba tubyogeddemu waliwo otaabadde tuba tubyotegedde mu kino naye kino baakiganye osobola okunnyonnyola n'enkomawo ne nnyonnyola olumu namutumanga ne mugamba genda nnyonnyole kino oba tuli mu meeting ngenda okulaba waliwo atategedde ne neefuula afulumamu oba nnyonnyodde bubi ne neefuula afulumamu neenkuba essimu ye nga mwali mu meeting neenkuba essimu ye neevuga ne mugamba ogirabye nze nkubye situka woolidda wano ekintu okinnyonnyodde bubi naggamba nnyonnyola booti ne booti ne booti ne booti kiddemu okinnyonnyole wenviire eno ng'okitereeze nga mukyusiza that statement wobula ate nkirabye jjukira nze mukyusizza nkirabye nti kyalibadde kirungi omuntu okutwala ssente za weekend ne bagamba ekyavaaza ba artists tufuna katono ne mumala Saturday ne mugabana bukine woba wakoze ssente n'ozitwala Saturdays weekend ojja gula poloti n'omulala aligula olulala kati nga bo beebuuza eyange shobo ensala oba oweddemu nemugamba oba owedde nemugamba tunda ekigambo nti oba oweddeyo kakati byamalirizanga byendetanga bigumu nga bimakinga sense kati bambi yasanganga obuzibu nti bwe nabanga mugamba ekyo nga tuli mu meeting jjukira gwe bawuliza nze ndeeta strategy naye simanyi nnyo kuwanyisa bigambo kati bambi yawo mulimu eyagira nenga ate kati ono akyonoonyi si kye namugamba nensituka nga wano akankomewo nengenda eri yagenda okulaba gwabadde atudde naye amukulira bali mu meeting nemugamba wuuna buwuunyi naye ng'owulira nebimugamba omugamba Geoffrey wuuna naye ng'okola ki mugamba ekyo mbadde ŋŋamba kisengeke bwoti ne bwoti ne bwoti ddamu okisengeke buto naddamu n'akisengeka kati bwe nakomangawo nga meeting ekyuse so mu mbeera ng'ezo eri public yampitanga bamayinja naye ng'ate munda mu Eagles bampita Mayombo
Kati waliwo omujaasi bamitanga Kano Nobo Mayombo eyafa kama mumuzimire kati nga ne baŋŋamba okola ebintu ebiringa ebya Kano Nobo Mayombo eno gifudde kiki ne ŋŋamba tulina okugenda ekintu kino wekirinnyukira twatandika tuli bapangisa naye nsaba Mukama atunnyule nga nsobola okugamba nti wano wa Misaaki wano wa Sekamatte wano wa Sserugga wano wa Lutaaya wano wa Mayinja nze nkoye ati oyo nkoye ati omuntu nannyuka wetunjuka bubi nze ati mwaga naye ekyo kyantama ekkuba eritutwala kwe kufuna ku ssente zaki ez'omuzindo era kati ennaku zino ndaba abantu beegabira ennaku but it was my initiative in Eagles production. Were you the boss? Not the boss. Twalinga team. Okay. Naye ideas nkugambye nti okuva eri kati bambuuza nga kino wayagalanga kikola otya. Going on objectives za group. Aha ne ŋŋamba tuyita wano naye okutunda objective si kintu kyangu. Okay, kati Lutaaya bwe yatuuka okuvaayo I think yakuyitiramu. No we yatuuka okuvaayo I think time yali etuuse. Sijaga nti yampitiramu. Bweyogedde bwetulaba nga you people were close, you and Lutaaya. Yeah, nze ndi muntu atategeerekeka. Yeah. Nze nga nkutegeera. Aha, that's good. Naye omuntu amanyika ebitundu nga 8 ku 10 Lutaaya. Amanyi. Ne bwensirika Lutaaya abamanyi. Lwaki Lutaaya yakwanguyiranga of all the 5? You are 5, right? Yalina character eŋŋonvu. Lutaaya osobola omugamba nti weebakaawo nga tamanyi nsonga n'asulawo kubanga omugambi. Tegedde. Abuuza luvannyuma banga musirikale. Kipozi lwaki neebaka wano? Kati ye mutu gw'ojja n'omugamba you sleep. Asooka kwebaka. Kati akubuuza lwaki waŋŋambye neebaka? Gamba wabaddewo baadde bagenda kukuba ejjinja naye byayiseewo. Kati ye yapushinganga era kyatuyamba nnyo. Nenze ideas nazifunanga naye ng'ozinnyonnyola. Yasobola ozinnyonnyola. Yalina akalimi. Ate ng'akutegeera ky'oba otegeeza. Kyema ntegeeza. Kati leero napushinga I wanted my family to go to foreign land. Mwesi kyangu kyakola kubanga twali maka gaffe walungi. Nene ngamba yupi mwabana move to foreign land. Move nga tekitegeerekeka. Nyonyabwe. Move to foreign land. But I wish in the future they will understand me. They will. They will. Trust me. But I said move to foreign land. They will understand. Nga kuliko n'ekito. Ekyo means kyebawa visa. Yes. Mami yaliko naye nga you move. Kati nze nga siwulira obwo obuntu butono simanyi omukazi bagende you move. Olaba kijja mu maaso. Yes. So si wano kati. But I think in the future they will understand. They will. Trust me, they will. Naddala abaana. Kubanga follow omukyala kirala mukko. Yes, naye akikoze. Abaakumisinga. Yeah, naye akikoze. So there is waliwo ogambira tuyite wano. Oba olabye. That was me. So ekyo kye mwakolanga mu Eagles. Mwenna ne musalawo abakyala mubanjula. Yes. Nite mwakola mbaga. I think Geoffrey Lutaaya kai yakola mbaga. Abakyala bonna mwagende waabwe ne babalaba. Kiki plan yali eti eyo? No. Sera kye kitannaba naye siro ekyo tekyalina plan. Naye kiraba ki? Mwenna ani Sserugga yayanjula. Lutaaya n'ayanjula Irene wakati yamukuba embaga. Misaaki n'ayanjula Nakaashi. Naawe nakyalune wali otusse. Kwegamba olati mwenna mwagenda nemuweesa abazadde ekitiibwa. Empeta. Nsubira empeta zijja kujja. Objectives wateekamu era mu group. Ekyobufumbo kiba personal ekyo tetwakidiscussingangako naye mmanyi ndowooza ebiseera tebinnatuuka buli omu ajja kuba empeta mu budde bwe. And now let's talk about your education. Yeah. Oh, yeah. Otuula otya wansi olowooza okuzayo osoma amateeka?
Because katuse bali ngo tuwide ntwali ku moves. Yes. Teza wali mu bya kutunda marketing and stuff. Kati kugambye nti nze bwe ntya ekintu omanya ngenda kyenganga. Yes. Abantu abamanyi batulinnyeko nnyo. Okimanyi oli akuwandiikira ekibalwa kye bayita intention to sue. Intention. Yes. Nina ekigendererwa. Ekirowoozo. Ekyokuwaabira. Omanyi mu butamanya edduuka n'ogaba mpaabidde. N'ogagona mpandikidde balwa y'abalooya. Kati nze namukoze eki? N'otuula n'okola ne consent. Z'otamanyi naye ng'oli agambye nina ekirowoozo. Ekyokuwaabira. Segedde. Tannasalawo ayina ekyo kiyinza n'omuvaamu. N'odduka nedda mutetwogere kubanga singa tugira njamu akepoloti yange ey'egindi. Naye ng'ekigaba kiyita intention. Yes. Butamanya. To sue. Okitegeera bulungi. Kati obutamanya obwo saagala bumbeemu. No, nze mbukyawa nnyo era njagala nnyo okuyiga. So bye bimu ku byampushinga nenga naye kangena list kale ntegeere. Bino bijja mu business zo ezibadde zijja zigolongotanamu. Katwabanga n'obuzibu mu Eagles. Balooyaza abo baatulyako nnyo ssente. Ayido fenna. Ffe baatuwabirako omusango gwa million 5. Naye nga tugize bugizi kazindaalo simanyi akazindalako omusajja kaabula omusajja nassaamu simanyi interest simanyi compound biki okumaliza nga tugenda kusasula obukadde 5 ate twabusasula. Sitwakola ssente twabusasulira emyaka nga 2 emyaka mitono nga bwe tuyimba tetufuna bwe tuyimba kati ebintu ebyo neŋŋamba naye bo bano bakola batya naye naye bwe ndifuna akadde at least I will go back and understand this nonsense. Okay. So njagala nnyo okumanya ate bw'omanya okuyiga kulinga kunaaba. Omuntu bw'onaaba kati nga ffe abaddugavu osigala oli muddugavu naye wadde oli muddugavu obuweweevu obuwuliramu ggwe oli enjawulo wakati nga tonnanaaba ne wakati wano ng'onaaba. Olaba y'omu. Kati bw'omala okuyiga ofuna that refreshment n'owulira nga obumativu obwo nayagala. Neŋŋamba kanzireyo nsome. Njagala nnyo okumanya era okumanya by the way walerabye ku muntu nga ali comfortable ng'ebintu byonna ng'awulira bulungi. So myaka emeka ng'osoma amateeka? No, amateeka saagasomanga saagalwamu nnyo nakola diploma mu mateeka. So tekitwala myaka mingi kitwala only 2 years. Kitwala only 2 years. Era abantu kye batamanyi. And okusoma amateeka tebakwetaaza like ogenda ku Law Development Center this one. Tebakwetaaza na degree. Bakwetaaza senior 6. For real? Yes. Tutira bwerere. Yes. Bakwetaaza senior 6. At least no bambuka. Ate ennaku zino okusoma osobola okusoma at your convenience. N'ogamba nina budde bwe buti nja kusomanga lwaggulu oba ku makya. Okumanya kirungi nnyo engeri ekajooyoza obwongo. Naye okusoma okw'obukulu okumanyi nga kumenya okusanze bukusomoozebwa ki? Yes, omuntu yalisomedde mu budde obutuufu obw'obuto. Naye mu budde bw'obuto oba osomera balala. Osoma kusanyusa maama wo, osoma kusanyusa batica ajja kunkuba. Naye kati mu bukulu obulira ng'ekintu kiyambira ddala gwe. Kibi nnyo omuntu okuba omukulu nga tamanyi. Abantu mugezeeko okumanya ne weeba ddiini gigendeko munda. Because we live in this world, omuntu n'olaba ng'ewantu abaakugaanayo. Naye nga gw'otyayo buti. Yes. Lukwa tomanyi. Lumu nali ntambula nensanga omwami n'aŋŋamba muludde okutukolerako eno shows. Mwe tubawulireyo ku Serena mugendeyo ku Sheraton. Gye tasobola kujja. Ennaku zino twagalako shene waffe. Ffe tetusobola kujjayo. Neŋŋamba kaakati omuntu ng'oli Munnayuganda ng'otya ku Sheraton. Bw'owangala emyaka 8 nga ne ku Sheraton otyawo obulamu buba bwaki? Mu nsi oligamba walabamu ki?
at least wejjemu okwo kale gendawo bugenzi. Abantu bali mu komera naye tebalaba bitayimbwa. Ate nekomera bali esaddemu. Yes. Wow. Okimanyi Lucy mulimu ebintu bye twakola nga mu art nga twali tugezesa bugezesa ensi ne tugamba mujje. You know? I know. Bugezesa ensi ne gamba jangu. Gokangamu. I know. Kituufu. Aga, you're so good. So okuddayo okusoma oba kano nkakuwa kategeere. Nina muwala wange namuweerera mu masomero ag'ebbeeyi ye first born wange atuuka ssebo e Makerere University awo yasomawo first year mu second year n'adduka n'omusajja n'amuddusaamu n'amutwala e Dubai. Okay. Jukira first born nali mulabamu ebintu bingi ng'omuzadde. Naye awaka twanyiiga nnyo neŋŋamba mbadde nwana olutalo luno for this daughter naye tansirwalirako. Nakwata empapula zange nenzeyo nembyesomera. Amateeka ngasomya after university. Ngamba ebyo omuwala byali biki? Amuwala yali akola social sciences naye tiyamalako naye nanyiiga nnyo kyannuma nnyo. Era ne mugamba ggwe ne bw'olikola otya ogenda kuddayo osome. Good enough kati yaddayo. Naye kyanyiiza nnyo kyekimu ku byanyiiza nagamba ono omwana amanyiira. Nzijjawo generational curse ate osirwala. Wakigisa generational curse? Generational curse kibanga nga mu family yammwe temuli afumbirwa, temuli gwe batikira diguri. Kati ne wammwe kyali ki? Kyoyise generation curse. Butasoma? No, enjunga eyange nina ogijjamu generational curse. Okitegeera? Kati nfiira ku mwana neŋŋamba nze amaka gange galina okubaamu abafumbo. Galina okubaamu abatikkiddwa. Galina okubaamu abalinnye ennyonyi. Because that is my family. Kale ate gwe gamba move ate osiruwala nze am fighting a generational curse. Who are you? Actually, nga tunana kutuuka ku kino ekisembayo. Are you practicing right now? Not really. I don't. Kyekiganda. Okutuuka ku practicinga olina ate okudda nkyalina okuddayo naye maama n'afiira mu bitabo. Leka naawe emyaka gikyali. Omanyi tetumala kwogera emyaka gy'omuntu ogikkiriza abatakumanyi tebakimanyi. Kati ffe abakumanyi. Okitegedde abamu naye abamanyi olowooza bakulira ki? Wakati kyetaaga emyaka emirala almost 40 ku 5. Si mingi naawe. Before you know it. Twakava mu COVID wano jjojo 2020. Kalaba gye tuli 2025. Ruth. Oyanyimirira olaba bwe neekana obuwanvu. Taata wa. Sinaakulaba mu kawumpu naye. Obuwanvu mbumanyi omwami munnange. Okitegeera? Kakati omanyi amateeka this. Because kati nga manyiimu era nagendanga nenkolako ku court na biki ebyo. Naye kati okufuuka bali kikyaneetaagisa emyaka my land friends kikyaneetaagisa okusacrificing emyaka 4. Oludde ekyoddamu? Yes. Oludde ebigambo ebyo kineetaagisa okusacrificing emyaka emeka? Ngiwulidde. Ekisanja kiba kya myaka emeka ekisanja? Ekisanja kiba 5. Nga ndi mu law school. Ate law school si byakusaaga. Osoma nno. Waliwo open book. Nze nabalabanga wali ku IUI maama. Nga bagenda ebitabo biki? Naye naavaayo nga agudde. Yes, open book era olina okuba nga wasoma because olina okumanya kyembikula kiriwa. Abaana abo balina obwongo basoma. Yes, naye mulimu ebintu by'omanyi. By'oba omanyi. Mulimu emisango olumu gye tuzza. Olina omulakale nga wakozewo omusango naye nga tamanyi. Wakimanyi nti waliwo abantu bwe basiba nga avudde ku looya we butaputa bulungi musango. Yes. Naye ng'omusango yali omuntu tebaali musibye. Nga tebaali musibye. Oba kati abantu baaligenze wakino okolayo ka diploma kallo. Mulimu ebintu by'oyiza n'okunyonyola looya nti kino na kino na kino. Nga bibyo. N'omugamba kino na kino n'agamba I think we have a bad case. So okesomera nga kako kuyamba. Bad case kitegeeza nti omusango gwe tulina gutusinga mubi tegwenda gye gututwala. Okay?
mulimu ebintu bingi partial claim singa nga ompa emitwalo gwo gumu oba nenkuwa omutwalo gwange gumu enkya noŋŋamba ngukuwa enkya n'otagumpa luli n'osanga nga ntudde ku kifugi kyo tosobola kunkubira ndulu nga mubbi mba nkulinako kyenkubanja kye bayita partial claim oba singa nga nkuzaalamu omwana enkya n'ofumbirwa ewalala omwami wo oli gy'ofumbirwa n'asanga naawe aleekaana mpola nkulinako partial claim olina omwana wange kanywa caayi sigamba mu kikolwa anti kati oba okozesa reaction but legally alina partial claim okitegedde luyimba ki lw'osinga okwagala ozaala abaana tolina lwokyawa naye buli luyimba ndwagala olw'embeera naye luyimba ki lwasinga okukolera ssente tuli ku bunkenke awula watusaako paka kati omuntu agamba tonteeka ku bwamayinja olwasinga okukola ssente oyinza okuba sirwensinga n'okwagala naye muno olwankolera ssente nagenda okulaba nga abantu baafa dda oyogera bizibu byabwe ate nali nyimba ku byange naye ndowooza baali mitima baafa dda so tuli ku bunkenke ayimbye gavumenti ne mbagamba nnonowa nange nabadde n'ebyange so lwamaliza nga lunkoledde ssente then awo nenteekako Africa ne Land Road byankolera nnyo ssente actually baka kibaweereza abawagizi ba mayinja abazze bakulaba ebbanga lyonna n'abajuza Serena abantu bali bamanyi Serena togenda gikuba enswa twabawuliranga laliraga katono katuwulire yakitegeera omusiro oyo yakitegeera tine mbizimva kakati anti kyenjaba bayigiriza okwekkiririzaamu ekyo kimu ekyokubiri nze oluyimba lwange nali nkimanyi bwe nduyiiya terugenda mu bwongo bwa muntu lugenda mu mutima gwe ennyimba zaabwe zigenda kubeerawo wadde nga siriiwo kati namanya abana aboogera basanga kale bulijjo mbasaba emitwalo 2 ku gumu kati njagala 10 kati tukalaba agaanirayo nga bajja omuntu wekkiririzeemu nze sirina kyeŋŋambye ensi eno nga ngirimba until my dying day kati nagamba bano banyumyamu bunyumya omanyi politics is seasonal naye omuntu oyinza okulaga nti yenkolero y'ensi nagamba these people are jokers, these are political jokers. Ningamba kati kantekere show but njagala okwebaza abantu bonna abajja ekyokubiri twategese shows ngezo mujje munsi eno gye muli tetuli permanent abantu babula abantu babula bakuyo flowers ng'okyaliwo okulinda bakogereko ebirungi bajjeko mu show naffe kye tusobola okubeeducatinga nga tukyasobola kuba tulina abantu bwe twegombanga abamu nga tebaweza n'emyaka gye tulina kafere bwagamba nga kafere mutamivu biki ne leero tumisinga brain ye nze waliwo ekintu kimu ekyannuma waliwo omugenzi Elishama Wamala namwagalanga nnyo ate nga mbeera naye ninayireyo kyenegisasafuna ku kifaananyi nga ndi naye aye nga bagamba wajja mu kifaananyi eki ng'era ajja n'andivise nga naye nalowooza nga nti wa bulijjo tewenjagalira muzeeyi njagenda ekyengera talina buzibu mulabe nega vanishing on the show and then you woke up and then not even a photo, right? The man is gone. Nze mulina na yeluptola my firstborn try tuzanya kupati valley tuka abana bonna bazalide mu theater. Yeah, I know. Najja natukwase like nga bono gati babakoze kati na kuzima kola Christmas party kati yatukoze atuwa wadinga kati na yeluptola my firstborn enfukamira batinga mpechi echi mulina but he was yali musajja mugezi nnyo mulungi a gentleman an intellectual loving kati yotayinza kunyiza abaana andi kyenjagala okugamba yo abantu kino bayinza okutakisala mukuba tebaagala nnyo bintu byakulowooza ekintu kye bayita ekyasa mu 2000 wali wazaalibwa
Shia. Kitegeeza otwaliwo. Kye bayita ekyasa giba emyaka 10. Yes. Kati ekyasa kya 2002 twakakitambulako emyaka 25. Yes. Naye abalamu ffenna banazaalibwa 1900 munsi tubuzamu emyaka 75 okuvaamu permanently, not only in Uganda, not only in America. We are going to vanish. To vanish, but within 75 years. Abana bagambye nabo bangambye ku TikTok ne Rose tukirize tugenda kubula bubuzi omukazi oganya okaddiwa jakera ku macha mbule, which is okay kubanga olivizo obulamu bwongo osanyuka. Kati bw'okirowoozaako nti one day I have to go. Why the stress? I know. Why the stress? Why the hate? Actually abantu abasinga okuwalana baba baagala kubeera kyoli. Oh yeah. Yeah. Wow. Wow. Kati bw'olaba nga bakuwalana bangi baba baagala kuba kyoli babi basaasireko. N'olwokuba tolina kyabakola naawe kyoli sigwa kyefuula. Right. Ate buli lw'ogamba bakkirize yakikufuula tebakkiriza. Then n'ogaa kati mbayambe ntya. Wow. Did you talk to Bobby? Kano kange kabuziza nganzi. Yeah, if need may be, I may. Okay. If need may be, but your friends, I may. Should I emphasize that? If need, need be. If need be, I may. Okay. No, ogenda kwesimbako, ogenda kuddamu wesimbeko mu politics. Kuddamu kulabako mu kakofiira mu kikofiira. Okujjako nga trend zikyuse gundi za politics ndala tezitegeeza kyotegeeza. Zitegeeza kulimba, zitegeeza kubuzaabuza, ate nga walokoka. Zitegeeza kwemookoola. You know, okujjako abantu bwe banaakyusa straight ne bategeeza kye baagala. Yes. You can. Okay. Naye omuntu waliwo kye tuyita political demagogue. Kyekyo. Political demagogue ye muntu ajja n'agamba nti Ruth toyina ssente, Ruth toyina mulimu, Ruth abaana bo tebasoma ate nga byonna bituufu, nenatateekawo mbeera ebikujjamu. Kati n'omuwa akalulu ng'okkiriza nti omusajja kamanyi oba omukazi ono kamanyi ebizibu byange gwe ngenda okukola ki, naye ng'ebizibu byo abikozesa kuwangulanga kalulu. Ebizibu byakugamba emyaka 5 emabega n'omuwa akalulu adda n'abigamba oluvannyuma lw'emyaka 5 n'omwongera akalulu. Ekyo tukiyita political demagogue. So the demagogic nature of our politics. Oh, this is a funny way. Tegedde. Thank you. Yes, it's all right. Compadre sweet more. Bambi tonkyawa nnyo. Sisobola. Bale nnyo kumpa akadde. Nkwagala nnyo. Naye nkwagala nnyo. Abaana ne mujja wange bantabire. It's okay. Abaana ndo katuso kulya emikolo. Essaawa yonna tukuyita. Sure. Era bono. Essaawa yonna. Ekanzu beere wali ngeri kuhanga. Bami Mukama bawa abasajja abalungi. Amina. Banawuliramu essanyu, banawuliramu emirembe. I know Mukama bawa abasajja abalungi. Men can disorganize women's life. Nawe noli mmeni. Yes. Naye ate nina abaana abawala. Kituufu. Yiba nangwe nayo ku mulenzi. Yeah, I have two. Wabazaala. I have two. Nina Bwanika. Nina ne Vala mufunyawo mu COVID. Otakoleranga nga gwe noli busy. Vala mufunye mu COVID. Auntie. Yes. COVID twali tukola. Simenche mwali oba mwali mukola mwete mukola. Nze gamba we nafunira oli.